yeetaaga ennyama ennungi ng'ekoleddwa bulungi era ng'eteekeddwateekeddwa ku mutindo ogwesigika totawana kutambula ekibuga Tawfik Butcher abasangibwa ku luguudo lwa Salaam okumpi ne Makindye Senior Secondary School okulira na Pearline Primary School ng'okkirira ku Charles City batunda ennyama ennungi ng'ate eri fresh weetaaga ya mikolo weetaaga ya waka ogyetaaga luddawa era mu bipimo kika ki bakubira essimu bajja gikutuusaako wonna w'ogyetaaze essaawa yonna okumanya ebisingawo kubira Tawfik Butcher ku nnamba eno ku 0752 23 89 33 oba 0774 73 45 Tawfik Butcher tweweeyo kuweereza essaawa 24. Omulabi wa Bege TV nkwaniriza nnyo weebale naye genda subscribing ate ne business muzireete tulange nammwe abatwegaseeko ne mulanga tubebaza. Olunaku olwaleero Puezidenti w'ekibiina kya NUP n'olukiiko olufuzi olw'ekibiina bakyusizza abakulembeze b'ekibiina aba Parliament. Olunaku olwaleero mukulu Mpuuga takyali leader of opposition takyakulembera ludda luvuganya mu Parliament. Kakati ye commissioner azze mu kifo ekyalimu zaake mwe baamugoba mu Parliament ate Ssenyonyi n'amusikira. Kakati nno tutambudde tugenzeeko e Makerere wano mu katale k'aba veterani waliwo munnakibiina kya NUP ate munnabyabufuzi omugundiivu yakava mu NRM y'omu ku abo abakyayina amaanyi abakyawaga. Haji Juma twagala tubulire ye enkyukakyuka ezize mu kibiina ekipya kye yakagendamu ayinza okubadde yagenda mu lwa Mpuuga yagenda mu lwa Ssenyonyi gy'emirwe emirimu gy'abadde akola kakiiko. Kakati tumubuuza ebigenze maaso mu kibiina gwe nga gwe munnabyabufuzi omugundiivu abiruddemu obyogerako ki Haji Juma omuwagizi wa NUP omupya omujja omukulembeze neyanziza Bege TV okumpa omukisa guno. Omanyi mwe mutukolera era bwe mpulidde nti mugenda kunkyalira mpulidde essanyu mwebale nnyo mwebalire ddala kujja. Erinnya omanyi nina ebiti bingi mu security saako mwe nali tulina engeri gye tweyanjula so ate bwe nzire ne ku side yaffe ya politics era nina engeri gye neyanjula naye kankozese byabufuzi biri kambireke. Erinnya nze Haji Juma Wasswa Sekyanzi nga nze National Chairman Veterans League mu National Unity Platform. Mwebale kumpa omukisa era ndowooza ke kaseera kano tusobole okuwaayo endowooza zaffe n'eddoboozi lyaffe bannayuganda bamanye nti waliwo enkyukakyuka eziri mu Uganda. Ombuuziza ekibuuzo nti ekiseera kino ndaba ntya ku mbeera ebaddewo mu kibiina kyange kya National Unity Platform nti nalaba ntya ndabye ntya enkyukakyuka ezibaddewo okulaba nga mukama waffe Honorable Mathius Mpuuga okulaba nga bamusikizwa Honorable Joel Ssenyonyi. Ffenno naddala ffe abaagala enkyukakyuka ekyo kiwadde nnyo enjawulo wakati wa NRM ne National Unity Platform okulaga eggwanga nti ekifo tekiba kya muntu, ekifo kiba kyabakulembeze. Buli muntu kasitaba ali ku level y'obukulembeze asobola okusavinga mu capacity y'ebifo byonna. Kakati ekyo kiwe ekyokuyiga ku baganda baffe bano be navaamu aba NRM nti enkyukakyuka zeetaagisa. Era challenge National Unity Platform gyekoze kulaga n'ebibiina ebirala ng'ovudde ku NRM nabyo bibeere nga bikola enkyukakyuka bw'ebityo. Abantu baleme kulemera mu bifo kubanga amazima bwe tuba twagala enkyukakyuka nga bwe tugamba twagala President Museveni ave mu buyinza ng'ate gwe ogamba sivaawo toba na njawulo nabali. Okiwulidde? Era nze ekigenze mu maaso mu kibiina kyaffe ekya NUP nkiwagira ne sikikuwagira yenna. Omuntu asobole okuva mu kifo agenda asavinge ku kirala then ate tusobole okumujja mu ekyo ate ne tumufuula abantu kye batasobola nakukkiriza. Okiwulidde? Kakati kitwagala abantu baffe kusaabaana ttoomi
twagala abantu tubajje mu bifo nga bakyayagalwa abantu at least batandika okugambugambe kale gundi bwe yaliwo yakola kino osanga nte wabaawo ekifo ekisobola okusinga ku ekyo kyabaddemu kyetusobola okumuwa nga bannakibiina okitegedde kale obukulembeze bwange obwokuntikko mbwebaza timwebale kusalawo bulungi. Olowooza mu kiseera kino Mpuuga ekibiina siwe kibadde kisingira okumwetaagira ate ne Ssennyonyi mu kiseera kino ekibiina siwe kibadde kisinga okumwetaagira kakiiko kabadde akubiriza? Anti nkugambye nti buli muntu kasitoba ng'oli mubaka wa paalamenti ku bifo ebyo ebirondebwamu ekyomukisa omulungi nti ekisanja kya Honorable Mpuuga kibadde kiweddeko. Okiwulidde talina kyasobola kwekwasa kugamba nti banjijjako nga nkyaweereza nga n'ekisanja kyange kikyakola kikyaliko. So kati essaawa eno tutaddewo substitute, dangerous substitute, okulaba nga ebibadde biganyi ku saidi ya Honorable Mpuuga ate Honorable Ssennyonyi abitwala mu maaso kubanga bonna benkana balina vooti egyo bonna babaka ba paalamenti. Era senga babadde bagamba nti omukisa guweebwa n'abali ebweru wa paalamenti awo twali badde tugamba Puezidenti waffe nti oba senga obadde osobola n'olondako ku bannakibiina abali ebweru naye etteeka ligamba ki oteekwa kuba mubaka okukuwa ekifo ekyo. Kakati nze ndowooza ne waliwe bamutadde ku bwa komishona ajja tukolera bulungi. Omukisa omubi gwe twali tulina nti Honorable zaake ebbanga lyamala nga bamulonze ku bwa komishona ate teyakola yafunamu obuzibu bwe. Kati katuteekewo ate omunene. Okitegedde nze ndowooza ekyo kigenda kutuwa omukisa nebbanga erisigadde ery'emyaka 2 n'ekitundu wuyinza okubaawo enjawulo. Bw'otunuulira performance oba enkola ya Mpuuga ebyobufuzi obiruddemu ekirungi oli mulwanyi ozze otunuulira Mpuuga gwe nga ggwe bw'oba musomesa obubonero omuwa bumeka enkwata gyakute mu paalamenti era omugeraageranya otya byonna tubigatte omugeraageranya otya mu kiseera kino ne banne beyaddira mu bigere kubanga kati olwaleero kituufu tumugeraageranye nabo kubanga naye avuddeko. Bwe mba nga ndi musomesa nga ngaba max Honorable Mpuuga nyinza omuwa 65 kubanga akoledde mu kiseera ekizibu awumbye abakulembeze baffe abajja abapya mu paalamenti awumbye bannankyukakyuka bonna kubanga bw'obeera leader of opposition gwoba okulira ebibiina byonna ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti. Okiwulidde agezezzaako ng'omuntu tetulina bwe tumunyomedde era ndowooza mu statement ya President waffe ng'ayogera naye amusiimye kyakoze naye bagamba n'alimu obulungi akola ki anjuka. Okitegedde era n'azina obulungi akola ki ava mu ddiiro n'omulala naye najja n'atandikirawo wokoze eki wokomi kyetwagala ne President Museveni akole naye akakasa emyaka 38 gano ge tumuwadde gamumala addeko ebbali n'omulala akwate. Ssennyonyi tumusuubiremu ki kubanga gwe nkubuuza ng'omumanyi ate azaalaba ebintu. Ssennyonyi olowooza munnayuganda musuubiremu ki? Ekisookera ddala Honorable Ssennyonyi muvubuka ekyo kyekisooka. Majority mu Uganda abavubuka bali 75%. Kakati tugenda kumwesiga olw'ensonga abantu bagenda okubeeramu naddala bw'otunula mu ne paalamenti abasingamu kati bavubuka. Waliwo ensonga z'abavubuka ezeetaagisa okugonjoolwa nga Honorable Ssennyonyi asobola ozigonjoola kapasite nga bw'ali omuvubuka. Ate n'ekirala kino kya butonde omuntu kasita emyaka gigenda amazima gali nti amaanyi gaba gakendedde ate omuvubuka watandikira gwe tusobola kati ne wezibambiro omuntu w'emyaka 28 n'owa5 temusobola kudduka kyekimu. Ffe tumulinamu essuubi nga Honorable Ssennyonyi nti ate Honorable Mpuuga walese ate yagenda kwongerako kubanga akyalina n'amaanyi. Okitegedde ebigenda okulema ndowooza tulina advisors abagenda okumuyambako. Honorable Mpuuga walinga commissioner agenda mukwatirako awana abawaagala okumulemerera. Ekirala nti engeri gyali musaayi muto ajja kubanga asobola okudduka emisinde ejja iriiri atwale ekibiina kyaffe n'eggwanga okutwaliza awamu mu maaso. Tetujja kusukkawo awo. Mwebale abatuwagira n'abatugoberera mwebale nnyo. Ezo ze zimu ku ndowooza z'abawagizi b'ekibiina ekya NUP. Basiimye bangi basiimye
nti president kyakoze ekibiina kye kikoze okukyusa obukulembeze kye kisinga okubeera eky'omutindo kubanga kyakulabirako kirungi tweyanziza